When mwana bako AK47 yafuna accident mu kinabiro. Tayajja ko musayina akamu. Hana mutwala mu dwaliro lyerimu. Hira AK natufaako. Yafulumya musayi. Yali motoka anti agudde. Naye bamusaddaka. Bannange muntu kyalifana yefiira. Olaba badde muwadde nnyo ne wakutuka. Mugamba baamu emmotoka bannange emmotoka bagiroze. Bannange Uganda mwe kiki muli Katonda lwaki buli kintu ekibeerawo kibeerako question mark why oyagala okusoka mbo breaking news mbo bulira abantu mbwera oyogera nonsense tomanyi nti oyokesa alien kati wakwasiza Julius bamubuuza musajja watu bamubuuza byatamanyi mwenna mwali mulaba akatambi mwenna njagala mumbule mwalako alien skin ngakute ku nsabo w'ensambya mwamulabako naye mufakimu nsambye kwate file giteke kwa alien skin kumwe nani yalabako akatambi monna akatambi mwakalaba ku bantu abaali waawo mwalabako alien skin ngaakwata ku musawo obanga mukubo luyi bana Uganda mwagweramu ddala emitima egy'obuntu mubadde musabira ekintu kimu alien yasibidwa temuwewedde mwafuuse alien kati mugenda muyimbe enkyabadde agenda kuyimba matuga amafini era abantu bajja kujjula kati mugende muyimbe bifobye mugende mwegatte ku mukazi kale mugende mutufuke tata abaana be si mbadde mukolerera ebbanga lyonna omuvubuka bannange mulwanyisiza omuvubuka si mugagga si muki talina family nti ngagga talina yalabira nyina ali awo naye mulwadde mulwanaganye n'omulenzi mulwanyisiza omuvubuka muvumya omuvubuka musokoza omuvubuka takyayona bbala gyagendamu paka temumuyingize komera si kye mbadde mwagala Hibyesi bamusibye ndowooza munakakana ku mitima siwa kiri mukakane ku mitima yasibiddwa emmere gy'abadde alya kabagikutere ku suwaani gano performing gano performing ofunayo sente which is okay si mbadde mwagala mulwanya alien agenda Dubai era abaana ne bamulwana bannayuganda mwagala bafu mwagala ki bannayuganda mwe mwabaki bannanga abaagala emirambo Joram abadde kufangoni nga tewali namanyi wadda mupostinga buli muntu yapostinza Joram mwasobodde mupostinga nga mupostinga mayiti n'ekifaananyi kya mayiti kyalabuze naye mwasobodde okumunoonya buli muntu amulina ku page ng'amaze kufa abaddewo nga mupostinga tabaddewo kufangoni ebbanga lyonna gwongambe toyagala nnyo Joram okusinga alien omanyi omuntu akuwa ekyokulya nga yasembayo okuwa ekyokulya omanyi omuntu gw'okwasa abaana bo omanyi kyekitegeeza gwagamba nti kamera z'okufango tezivaako diro walaba abaana ba alien skin nga bagenda ku ssomero ng'oggyeko gudo webazanyisanga skiti ne muganda we mbuli abaana ba alien wabalaba nga obadde balabunako anti kamera ogabe tezivaako buli kaseera singa kamera kuba awaka waliwo kamera era police ezituta singa bazijja ng'omwana oyo yakoze accident ensi mugenda gigamba ki ogera kyusa bigambo wayogedde ku alien mbunoki mukazi gwo wumula situmanje wava wajjanga kizibu laba amanyikira ku alien kubuukira ovudda wabuukira mindset aganye okukola obuukidde abalala mubuukidde federation muli awo mulinga abatembeeyo obusolo federation yafuuka nga bwa kiki federation nze gye kiŋŋana okugenda ku federation buli mubuyabuya ali ku federation buli anoonya wafuuka nga wabanoonya wafuuka wabanoonya beetezi weetege bakwanule omala kwetega ne bakwanula kannebaza kibombo South Africa nebaza nnyo mwenna Adam nawe nkwebaza nnyo Abusa moving so yankubira simu yange ndi mu ddwaliro abasawo banganye simu nga nzijjeeko n'agikuba n'agifiirako akedde bukezi ku makya ne mugambe chupa ngenda kugisiba ngenda ku court kati nenkubira kanso wange tankeresezza najja ne mugamba kyetaagisaki njaga production warrant n'atandikirawo ekibaita abantu abalina bannamateeka alina sikini mwena mumulaba obulamu bwe si muntu tabimanyi tabiriimu si wa family nti oba bano nti oba baki nti oba biki muvubuka mu mwagaza ki
Nvuka mu mubanja kine baza donzera nebaza nnyo nina besijja kwogera naye nga mu byonna njagala bagambe ekigambo kimu obulamu bwe tutambuliramu bwebo. That's life. Life is full of a challenge. Lero basiba alien nkyane basiba gwe luli ne basiba nze nkyane basiba gundi. That's life. Si omuntu gwe basiba nti abano musanga tamu babeera najo akafairo ffe tukamanyi musajja abaddeyo nga twogera naye in fact nakati obwedda ndi naye nga n'omwana azze omwana mukubire najja omwana gwe bagamba mbu yasibanya yamufunda makansi taliko wadde ebbwa neeri kale keba enkovu mubuuza yakufumita wanga talina nadde enkovu mubuuza yakubira wante bwaluuna mubuuza yakubira kyona ngamba mbusole ali mistaken mbuuza ani yakkuba nti aba alien kagamba njagala tubeere loud and clear. Abavubuka abasinga balina kyebayita abaganga tiimu abantu batambula nabo buli muntu alina abantu batambula nabo naye simanyi lwaki mwafuukira alien ekintu omuntu ne wakola ekintu nti alien yakoze kino omala akikwade gyatamanyi nti alien yakoze kino nti alien yakoze bwati. Alien yabakola ki? Alien mumubanja ki? Omwana njogere naye tata obedda njogera naye mubuuzizo oyagala sene meka tuzikuwe bunjagala milioni 7 muyisa mbuzabuzizza antuzizza njija nzuno nino omwana tulidde emmere tugenze ku polisi tugenze ku kooti njijaawo sebo wasibye alien kulaga nti osobola wamusibye yesu wamusibye tujja kufuna bail era ajja kuvaayo kyensobola okugamba naye teweerabira kye nakugamba kuba goyinza nakola beyogera mu kamera awo nze yamusibye so what obadde osubira alien kubeerawo hale ne watabeera mu makomera abeera mu nkwakyo omusubira kubeerawo obadde musubira mu parliament obadde oyagala musanga mu state house alien that is alien. Njagala okujjukiza bafanga soja azimwe nambagamba mubeere strong enough mubeere solid oyo alien bw'ataba mu kkomera alina kubeera mu nkwakyo bw'ataba mu nkwakyo alina kubeera awo life obadde oyagala omusange mu parliament obadde oyagala omusangewa era abaze ne bamugamba nti yimuka n'abawa emikono abantu bangi katika mbabuli alien skin alina abantu abamulinako bias abalina jealousy for nothing from nowhere abalina ennugu nga balaga nti babayimbidde ebbanga mu industry tebatutumuka balaga nti balina ennyimba nnungi nnyo abali awo ekyokubiri alien skin oyo aliko asobola n'okubeerako promotion gwe kyoba omanya mu byonna njagala kugamba ki ekisookera ddala njagala mateeka mugatwale nti mateeka semateeka asigala yeetengeredde kooti esigala yeetengeredde empagi za kooti zisigala zeetengeredde nga kooti okwogera ebigambo ebingi okukola kino tekikola fe abamanya amateeka tumanyi kye bayita amateeka. That's why mbagamba nnyo nti bw'oba n'okutakanya n'omuntu gezaako nnyo okulaba nga musotinga obutakanya nga mukyali ku poliisi bwe bisukka awo ne byambuka amateeka gasigala mateeka katulina following a law. Gwoba ovuma basawo bansambe obuvuma bane obuvuma bakiyita bikyakola kati tulina following a law esigala law. Tulina kulwanagana kulaba tateekeddwako biki tebamwongeddeko biki bebapanga mbulobale simanyi bapanga biki ebyo kati ffe betulimu okulaba kulwanagana okujjayo ekituufu bireme kugendako si papa bamutwala bwe bato kikabire mutaddeko olobale bamutaddeko ki bano baleese makansi simanyi baleese biki mwate yankola waati yanfumita guno omwana agugattamu bwati wa mubuuziza ludda wa ndagaawo taliiwo tewaliiwo mu byonna ono mugjeeko mu byonna njagala bagamba ekigambo kimu tusigale nga tuli solid kubanga ekisooka njagala tuwe kooti ekitiibwa tuwe abalamuzi ekitiibwa tubaleke bakole omulimu gwabwe ffe tugenda kukola ffe tukoze ekisoboka kitusobola okukola tutaddeyo okusaba kwaffe nga tuyita mu mateeka tusabye production warrant olooya wange agitaddeyo tuyise nannyini musango twogere naye tuli mu kwogera
Katonda kyanaba tusobozesa kye tujja okubanga tujjeemu because kati biri mu kooti tolina kyojja kugamba tolina kyogenda kukola ki tolina kyogenda kukola ki wabula biri mikono gy'abalamuzi biri mikono gya state naye abantu abaagala okukakasa mbukakasa njagala kakasa n'okyokoza omuntu nti okakasa nze n'omukazi anvuma kuno mbu akakasa abantu mbu anvuma lumu nange nja kakasa nyamukakasa nti yenze gwavuma ate yaganye twemitingeko njaga twemitingeko njaga twerabeko andageko nga bagamba nti ayagala kundagako one time mu budde butono tujja kuba twerabako omanyi ndi wa layisi nga tonnannoonya naye ogezangako nonoonya buuza kuba nnoonyezaako ndi wa beyimu ate ndi wa bbula siri common bw'ogezaako okunnoonya siri common